Yes, ku Platform Media gwe yonna gyosinzira okubanga ku mukutu kwoli. Yes, amawulire ag'essanyu agakagwawo mu nkambi eya National Unity Platform. Essaawa zino amawulire agava ew'omukulu amanyiddwa nga Ssenyonyi, muno mwogezi wa National Unity Platform. Yes, omukulu Ssenyonyi kyaddaaki mukyala we asobodde okubanga amuzaalira omwana ow'obuwala. Essaawa zino ffenna twalaba photoshoot emabegakaawo nga era Ssenyonyi essaawa yonna basuubira okubeera abazadde. Era omukulu kyaddaaki olunaku olwaleero mukyala we asobodde okubanga amuzaalirayo omwana ow'obuwala, era ng'omwana ono amutumye erinnya erya Gianna. N'avaayo n'agamba nti Gianna kitegeeza God is gracious. Erinnya lyamutumye era n'avaayo n'agamba nti era ebyaddala Katonda yabadde mweno ensonga. Omukulu Ssenyonyi okuva mu nkambi ya NUP tumukongratulatinga okusobola okubanga mukyala we azadde bulungi n'amusuulirawo akaana ak'obuwala. Essanyu lingi nnyo sayidize eyo mu maka ga Ssenyonyi. Omanyi ebyokuzaala bino si byangu, oyinza okgendayo n'otasobola kudda, naye Mukama yamubiseeko akasubi ke. Mukyala we ali bulungi ate n'omwana ali bulungi, era nga omulaba mu kifaananyi asobodde okuba nga asitula ku mwana we. Ku Platform Media updates oba ozifuna, likinga, commentinga, subscribing osobole okuba nga amawulire gonna agaba geetooloola mu ggwanga lyattu Uganda tosubwako yadde n'erimu. Tuddamu ne tuba nti tukongratulatinga omukulu Ssenyonyi okusobola okuba nga atuuse ku ssanyu lino. Essaawa zino era sekawere ate nga taata.